Abe Iganga Tugya olunaku lwa leero His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali nammwe banange tembako kye mugamba wabula okujjako okwetegekera omukulembeze wonna waayise mubeere steady nnyo okwaniriza n'okulinda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabula amawulire ge tufuna nti buli wamu Museveni yataddewo bambega ogezaako okulemesa ogezaako okugana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ogezaako okulemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye tujja bategeeza nti ate baganda bange mikwano gyange twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Jinja Iganga abaana b'ejjinja olunaku lwammwe olunaku olwaleero so temuyina kye mutugamba mu abalala wabula okujjako ffenna tubeere bulindaala okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine hehe olunaku lwaleero tuli Jinja era nga President ali mu kusimbula tolina kyogamba wabula linda President wonna waakugwirako kyekyo kiba kiwedde tewali kye bagamba tuli Jinja tuli Iganga tuli mukono okwegamba mwena mwebale okubanga mweteekerateekera okujja okwaniriza His Excellency ate nga tukasuubiza tujja temuyina kye mutugamba n'abaana b'embalala bambi bali mu kusaba His Excellency mbona bagenda abakyalireko bambi His Excellency namwe agenda kujja ennyonta nnyingi nnyo buli wamu naddala abantu tumanyi nti buli wamu waliwo ennyonta neetongera obajjukiza nti ffe tujja tebitukwatako tujja wololololo tujja nekumacha polisi kakanya bujagala liridwa wona mu lugazi bwe kitegereko ni kyako kakati His Excellency embeera yo bataddewo emmotoka mu makubo bakoze buli kimu naye tebalina kye bagamba bantu enzo Wanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temugenda musobola kubala nnyo President waffe amaze okuba nga yeetegeka ate tulumbe nnaku olwaleero era tumaze okuba nga tutegeeza eggwanga nti tugenda kujja wonna gwewootulaba oba Masaka oba wa ffe tujja just no tujja ab'embalala mukoowole empola mukaaba empola President agenda kujja kuba nammwe haters naddala abantu abalwanyisa Kyagulanyi mu struggle njagala kubajjukiza neno wiiki yaweddewo Bobi Wine yatunze nnyo n'okusinga n'amusamiti ogenda kuwakana Kyagulanyi yafunye attention mu nsi yonna n'atunda n'okufuna n'okusinga n'amusamiti kati osanga abantu abasiimuuka obwongo abantu abatategeera ebisulo ebifiire ebifa mutuma be be like Kyagulanyi talina maanyi nga Barracks namba mugitadde mu maka ge. Do you think it is easy was setting a Barracks namba n'oleeta ne muziyita mutya zino public toilets zine za disposal ne muziteeka wali ne mukampinga wali abantu ne basiba wali nga beeyayuuya omuntu atalina maanyi tebamuyisa ng'ono era bapolitician bangi abali mu Uganda ba opposition bangi for example buganda otunuliramu ebibiina buli byomu ne mukulembeze n'ekibiina kye lwaki bo temubateekako maanyi nga ge muteeka ku Kyagulanyi lwaki temubafaako nga bwe mufa ku Kyagulanyi just want to tell you neno week yaweddeko nga Kyagulanyi yasinga okutunda ku Twitter international news on every media okusinga namu summit eyabadde mu Uganda. For us it's a big highlight and it's like we are doing something and the world is watching and their eyes are on us. Kusuba haters propagandists banaye omulimu mwongeremu nabagamba this year tegugenda kubeera mwangu. This year isn't going to be like normal years, so mwongeremu kubanga otherwise mwandifirwa ka payroll okitegeera bwe munagamba
mulwana oba mugamba mbu talina maanyi ng'ate yeeyongera ate nga temwongedde mu maanyi kitegeeza kalimo kagenda kuggwawo ate mwandibadde musabanya asigale kubanga mukimanyi kwe mulya without Bobi Wine there is no news temwina kyakwogerako temwina so with that case nangwa nomunshasha bambi nomunshasha nomunkwatsenaku nomunkwatsenaku 7 wanyu bujizemu bamutorina habwa president w'abaana for the next kisanja kunkaitine nomwari kwenda kuchikamba no one even want to notice it. I just got it to know when yesterday. Can you imagine? Hati mwabana ba NRM numukora himwe murumo gwanyu nuguhaka numba muri ya page zitu numutujuma numuforwardinga numutambuza video nangaza Kyagulanyi numutambuzitwe imwe mwebwa account zanyu to kasita kuzireba. Where do you post him? Where do you celebrate your victories? Mureke kwihanganyi mugiha mwana mwenda kukaka sense jimbo mukine mu muramwe mureke gumana muja page zitu mukatanka kutugambira zabusha mukatanka kwa muhanguka munkamuzanga zamwa mahura mureke futujinchira hebijigo mureke futujinchira hebijigo mukorere ito tubanyembo numukora ito gwito ntugukora awareness is tujikozere abana no bakikora imwe murahi mweshwekire nane nambe kachendera nibyo bimwe abere mwegambisa buriya like Kyagulanyi has lost power, Kyagulanyi has lost its money what popularity when he just tried you 2 weeks of moving around countrywide awone mwekwasawo bulwadde mwekwasa bulwadde Ebola amwekwasawo bagundi batemu ba ADF nga blocking nga mulaba babalabisiza muswala wherever he could go the masses could follow him like they are following Jesus Christ entering Jerusalem. So if swines like just get something to do like be active ngafe botugeza kukutunda echafe mukiraba fix those roads, fix hospitals, fix schools. Do great things for Gundi. Make sure that you work so hard muteleze economy. For us, we are not your enemies. We just want change and we are speaking about the things that we know that you also need. Chitagera. Mubyetaga. As long as you're in Uganda, you need better service. As long as you're in Uganda, you want good roads. As you're in Uganda, you want good health. As long as you're in Uganda, you need to have these development things that they are happening. But if you're not that, temwina chemutugamba. Bobi Wine did it again. He just did it. Just know like he did it. He was the man of the week again. And People's Power was nominated. People President's documentary was nominated again. That's a big highlight for us still. Because that means the people are still viewing it. People are still watching this documentary. They want to understand Uganda, and they more and more is getting exposed, and people are getting to know what is here, and all eyes on us. For me, who understand this and where I know where we started and where we are going, and who know that we shall be free one day. I'm proud of my leader. I'm proud of the leadership of Kyagulanyi. I'm proud of his vision for this country. I'm proud that he has stood still and is fighting for Ugandans. Only the imbeciles that can't understand that. You understand? We will get there. We shall be free, and we will. Atene government already vako temulutegera. Temulukiriza n'okukkiriza mu kituuseewo naye nga kijaba kituuseewo. Omuntu atalina maanyi tebamuyisa ng'ono. Era ba politician bangi abali mu Uganda, ba opposition bangi. For example, buganda otunuliramu ebibiina buli byomu ne mukulembeze n'ekibiina kye. Lwaki bo temubateekako maanyi nga ge muteeka ku Kyagulanyi? Lwaki temubafaako nga bwe mufa ku Kyagulanyi? Just want to tell you, neno week yaweddeko nga Kyagulanyi yasinga okutunda ku Twitter, international news, on every media, okusinga na mu summit eyabadde mu Uganda. For us, it's a big
highlight, and it's like we are doing something and the world is watching and their eyes are on us. Kusuba haters, propagandists banaye omulimu mwongeremu nabagamba this year tegenda kubeera mwangu. This year isn't going to be like normal years, so mwongeremu kubanga otherwise mwandifirwa ka payroll. Okitegeera bwe munagamba mulwana oba mugamba mbu talina maanyi ng'ate yeeyongera temwongedde mu maanyi, kitegeeza akalimu kagenda kuggwawo. Ate mwandibadde musaba nnyo asigale kubanga mukimanyi kwe mulya. Without Bobi Wine there is no news, temwina kyakwogerako, temwina. So with that case nangwa nomunshasha bambi nomunshasha nomunkwatsenaku nomunkwatsenaku 7 wanyu bugizemu bamutorina habwa president w'abaana for the next kisanja kunkaitine nomwari kwenda kukikamba. No one even want to notice it. I just got it to know when yesterday. Can you imagine? Hati mwabana ba endara emu numukora guhi mumu gwanyu nuguhaka numba muri ya page zitu numutujuma numuforwardinga numutambuza video nangaza chagula nyinu mutambuzitwe imwe mwebwa account zanyu to kasita kuzireba. Where do you post him? Where do you celebrate your victories? Mureke mwanganyi mugiha mwana mwenda kukaka sense jimbu mchine mumuramwe mureke kumana mujafu page zitu mukatanka kutugambira zabusha mukatanka kwa muhangu kamuzanga zamu mahura baka futujinchira hebijigo baka futujinchira hebijigo mukorere ito tubanyembo numukora ito gwito ntugukora awareness is tujikozere abana no bakikora imwe murahi mweshwekire nane nambe kachendera nibyo bimwe mwegambisa buriya like Kyagulanyi has lost power, Kyagulanyi has lost its money what popularity. When he just tried you 2 weeks of moving around countrywide awone mwekwasawo bulwadde mwekwasa bulwadde Ebola amwekwasawo bagundi batemu ba ADF nga blocking nga mulaba babalabisiza muswala. Wherever he could go the masses could follow him like they are following Jesus Christ entering Jerusalem. So if swines like just get something to do, like be active ngafe bwetugeza kukutunda ekyaffe mukiraba. Fix those roads, fix hospitals, fix schools, do great things for Gundi. Make sure that you work so hard mutereze economy. For us, we are not your enemies. We just want change, and we are speaking about the things that we know that you also need. Kitegera mubyetaaga. As long as you're in Uganda, you need better service. As long as you're in Uganda, you want good roads. As you're in Uganda, you want good health. As long as you're in Uganda, you need to have these development things that they are happening. But if not that, temwina chemutugamba. Bobi Wine did it again. He just did it. Just know that he did it. He was the man of the week again. And People's Power was nominated. People President's documentary was nominated again. That's a big highlight for us still, because that means the people are still viewing it. People are still watching this documentary. They want to understand Uganda, and they more and more is getting exposed, and people are getting to know what is here, and all eyes on us. For me, who understand this and where I know where we started and where we are going, and who know that we shall be free one day. I'm proud of my leader. I'm proud of the leadership of Kyagulanyi. I'm proud of his vision for this country. I'm proud that he has stood still and is fighting for Ugandans. Only the imbeciles that can't understand that. You understand? We will get there. We shall be free, and we will. Atene oda ku government eno relivaako temulutegeera. Temulukkiriza n'okukkiriza mu kituuseewo nenga kijaba that he has stood still and is fighting for Ugandans. Only the imbeciles that can't
understand that. You understand? We will get there. We shall be free. And we will. Ate noda ku government eno lwerivaako temulutegeera. Temulukkiriza n'okukkiriza mu kituuseewo naye nga kijaba kituuseewo. I wish you a lovely week ahead. Keep doing what you're doing at the best. Love yourself and love others. Wish others what you want them to wish you. Otherwise, peace. That he has stood still. Tweyanziza nnyo mukwano gwaffe, tweyanziza nnyo muganda waffe, nenga twongera okujjukiza baganda baffe Abe Iganga nti His Excellency Director President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amalidde ddala okwetegeka era ssaawa yonna agenda kubanga abayitamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mugenda muwuliramu. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti His Excellency mugenda kumuwuliramu era nga twongera obajjukiza tutusimbudde one Uganda, one people, one people, one Uganda. Ate neera tubiddamu anti Kyagulanyi yakulembeddemu tewali kye batugamba nawaddeyo. Baganda bange mikwano gyange mbeera bwekyo bweri.